nti nze nga bw'ondaba essaawa zino okwekkiririzaamu kyekisinga n'obutatuula then n'obutakola ki n'obutanyooma mirimu. So omuvubuka ali eyo wadde okola ki nze okwongera ku ekyo oba ky'olina sooka otandike teweenyooma. Okitegedde nekyala wekkiririzeemu kati ku myaka gyange nange nandibadde neetiirira naye nvuddeyo teri ansindise nti genda nzukuse nakola ki nayimirira ne ŋŋamba kino nkisobola kaŋŋende nkikole. So okwekkiririzaamu kikulu okuba omumalirivu n'okukola ennyo n'okwekkiririzaamu n'okutya Katonda. Abakulaba baagala okomayo Nabbosa waffe oba? Yenze kennyini lwakuba kati obuzibu mbuzaabuza lwa nsonga nsanze siri muze nzannyiramu. Tumanyi oli house girl oba mulalu oba tategeera bulungi oba ki? Oli mukazi mulungi. Era omwami oyo mwami sagala nnyo muteeka nnyo mu mawulire lwa nsonga ebintu bye tugendamu byetaaga kale sinnayagala nnyo kale bambi muteeka nnyo mu mawulire kubanga mbimanyi bimalako emirembe eby'amawulire. Tuwulira mbu muyimbi? Muyimbi? Ndowooza simanyi. Mune abantu bayinza okubeeyo nga bansinga n'okumanya ebyange kati simanyi bulungi. Katudde ku kiriwo olwaleero, leero kyekiriwo? Olwaleero ekiriwo tuli mu kisaawe ky'ekikonge era ng'olwaleero nsabuukulula Nabbosa Foundation ng'eno foundation egenda tambula Busujju yonna nga county naye nga tusazeewo tugitambuze mu sub counties eziri mu Busujju era nga leero tutandikidde mu Malangala wano ku kisaawe ky'ekikonge. Ogeze kwesimbawo? Nzize kwesimbawo nzize ngende ate abantu b'e Busujju bantume. Saagala kozesa nnyo kigambo kwesimbawo wabula nzize bantume ngende mbakiikirire mu parliament. Ebisaanyizo birina? Ebisaanyizo byo mbirina byawera ddo ate oba be basooka n'okunkakasa nti mwana gwe ebisaanyizo birina. Bisaanyizo nga kinaki byolowooza by'olina gwe ng'omuntu? Ebisaanyizo nze nga bye ndowooza bye nnina eby'omubaka yenna bye yandibadde nabyo ekisookera ddala obwesigwa, okukola, obuntu bulamu, empisa, okutya Katonda, ndowooza n'amazima. Nabbosa asoma kyenkanawa? Ebitabo byo birina? Nabbosa yasomera ddala n'amalira ddala, ebitabo byawera ddala era kati essaawa zino ndi kusoma lo. Sinaba mumala myaka ena naye nga ntwaliriza. Ntwaliriza mpola mpola lwakuba nti challenge gye nsinza ofuna eno mpandiika Nabbosa ku TV, eno nzannya, eno nsoma, eno ate n'abantu ab'omu kaunti yange banneetaaga baagala okuba nga bandabako. Ebintu byonna asobola obibalansinga? Drama, kuzannya, ate kati politics, nasobola obibalansi n'obufumbo obweyagaliramu nnyo obwenyumirizaamu? Nkubulire kyova olaba era bannabusujju essaawa zino beesiimye lwa nsonga omuntu gwe batwala mukyala, omukyala talina kimulema. Kyova olaba ffe ng'abakazi oba abakyala ebintu byonna bye tukutteko kagabe maka, bufumbo, baana byonna tubiggusa lwa nsonga ffe empagi ate ezisookebwako. Kyova olaba bagamba nti emabega w'omusajja oyo oba w'omwami oyo ekimuyambye okukulaakulana oba okuyimirira lwa nsonga waliyo omukyala ono. Tuyitibwa nku ez'omukyoto oba oyinza okiyita bw'otyo. Oli mpagi nene ew'omwami wo, mwami ani oyo gw'ogaanye otubuulira? Mpagi nene eri omwami. Nabbosa mu kuzannya emizannyo temukyali ssente, osazeewo oddukire mu politics? Sigamba nti temukyali ssente nti oba nkivaako sisobola kivaako lwa nsonga kiri ate kyekifudde kino. Kiri kyekiyambyeko kino ate kyenjagala essaawa zino. So sikiddukamu era abantu bange ab'e Busujju era n'olwaleero obudde bwe bunaatumazaako njagala bandabeko nga mbazannyira. Lwa nsonga sikidduka wabula ate nkyenyumirizaamu kubanga kino ate kyekinfudde kyendi. Okulabirako okulungi eri omubaka waffe owa pate yaffe eya Nuupu bwe yayingira teyaleka ate kya music.
yasigala ate akyakitwala mu maaso ng'ayisaamu obubaka eri abantu be. So nange sisobola ate kukola ki. Lwaki walondeyo paati mu Nabbosa ey'omuntu alinga awo atakugera bulungi biki bwe bityo? Sigamba nti nagironda naye mu firimu oba olina okubeera ng'oli ready oba nga oli flexible okuba ng'ozannya buli paati gye bakuleetedde ate n'ogijjayo bulungi. Bwe bakuwa paati y'omulalu olina okuzannya omulalu oyo, ogenda n'okola research n'omanya omulalu yeeyisa atya, omulalu alya kasasiro, omulalu tayambala bulungi, n'omanya nti kubanga tebagenda kuwa paati ya mulalu ojje ng'oyambadde bulungi onyume. Kitegeeza anaabiraba gy'agamba naye mu butuufu twogera amazima waliyo omulalu ayambala engoye ezinyirira bwe zityo. Kitegeeza you have to dress the character, you have to look the character n'ogifaanana. So kati leero ojja kusanga nzanyanga Nabbosa oyo, oluddamu ate onsange nga nzanyanga omukyala w'omu maka. Mu butuufu nga byawukana. Mu ssente era nga tumaliriza abantu basuubire ki singa bakwesiga ne bakuwa obululu bwabwe. Essaawa zino nteekamu ssente sijja balimba nti gyali ebyaddala. Nze ng'omuntu ndi mukyala mukozi kuva ndooza nga nkyali muto. Ate lake wano. Lwangi? Ate lake wano. Olwana olwo. Naye ebyaddala amazima go omwami yenna aba alina okuyambako ate mukyala we, aba alina okubeera supportive. So bw'asalawo n'abeera supportive, ekyo ate nkyebaliza Katonda kubanga si buli mwami ali eyo nti ayimirira ne mukyala we. So omwami wange njagala okwebaza, weebale okubeera very supportive, weebale kuyimirira nange. Era abantu b'e Busujju njagala okubakakasa nti bannange 2026 mundabirenga ddala era musuubire ebintu bino wammanga. Nja kuuta amaviivi paka nga ndaba nti mbutuufu gundi Busujju yaffe ate naffe etuuka ku mutindo ate ogwesiimisa ng'amasaza ga Ssaabasajja amalala. Byonna ebikyaganye, enguudo mbi nziraba, amasomero, amalwaliro temuli ddagala, naye nja kuuta amaviivi mbalayirira ndabe nga Busujju mbutuufu byonna ebiganye. Sigambye nti naabaddeko abadde takola, akoze bambi, naye ndooza kati kyekiseera ate nange nkole ki, ntandikire waakoze eki akatalekeka. Katemba onaamusigalamu? Sisobola kuva mu katemba ekyo kyombalayirira. Era mu kampe nga mumanyi nti Katemba sisobola mwesonyiwa. Nja kubaweerezanga okuyita mu mizannyo ate nga n'okubakiikirira mbakiikirira. Toyanza mukwano. Kale mukwano.